kyali muyimbi. Omulimu w'envendiirwa gano mawulire gasanyu. Basimolo Seeds bakuleetedde ensigo y'emboga ennongooseemu eri ku mutindo ng'ate gumira embeera y'obudde Glorious Star. Emboga eno ekula mangu ate nga ne katale eyaayaanirwa. Bakuleetedde n'ensigo ya green pepper ey'omulembe Crusader F1. Ensigo ey'emboga Myufu River F1 bagirina, balina n'emboga endala ekika ekya Escazo F1. Baagala cauliflower balina Simila F1 ne broccoli Montauk F1 babulina. Syngenta Seeds be bakutuusaako ensigo zino nga bava mu ggwanga lya Budaaki. Ensigo zaabwe zisangibwe mu maduuka ga Simulo, ekyokulabirako mu Container Village, edduuka lyabwe linamba Mbala gye bali, Embaale, Masindi n'amaduuka g'ebyobulimi okwetooloola eggwanga. Bakubire ku 0701 95 9201 oba 0772 7202 69 Minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu bonna nti ekirwadde ky'Ebola kikyaliwo era buli muntu asaanye okubeera bulindaala. Ebola asaasaana singa okwata mu malusu, omusaayi, omusulo, singa omuntu atanaka n'obikwatamu, singa okwata ku mubiri gw'oyo abafudde ekirwadde ekya Ebola. Era obubonero kwolabira kuliko omusujja omungi, omutwe oguluma, okutanaka, okulumizibwa mu binywa, embiro. Singa omuntu avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo omuli amaaso, nnyindo, bibuno n'ebirala bingi. Okwerinda kola bino: weekuume n'abantu bo obutakwatibwa Ebola, weewale okukwata mu bintu ng'amalusu, omusaayi, omusulo, entuuyo eby'omuntu oyo ateeberezebwa okubeera omulwadde w'Ebola. Naaba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi amayonjo singa okwata omuntu alina oba ateeberezebwa okuba omulwadde w'Ebola. Genda mangu mu ddwaliro singa ggwe oba omuntu omulala yenna afuna obubonero obufaananyiriza obw'Ebola. Waliwo essimu etali yakusasulira eya Minisitule gy'osobola okubaka 0800 000 666 wasindika obubaka ku U-Report 8500 oba kozesa ennamba ya WhatsApp 0709 00 obubaka buno okutusibwa ku Minisitule y'ebyobulamu nga bayambibwa ku UNICEF, World Health Organization ne Plan. Omwana mugulire snacks za tooke omutwala ku ssomero zimala ebbanga ddene mu mubiri, zijjudde ebiriisa, ate balina biscuits ekika kya Flores. Bakola n'ensaano mu ttooke, omwana agitwala ku ssomero neyekolera obuugi. Bakola n'eŋŋaano etaliimu nnaano. Bakola bulungi daddies, chapati, amandazi ne snacks. Maduuka wonna webiri gwe bisabe. Baluswata Property Consultants basangibwa Kyengera ku Orange City. Batunda ettaka, amayumba agawedde, amapya n'agakozeeko. Balongoosa amayumba g'apangisa, basolooza amayumba g'apangisa. Ssente zo ne bazikuwa mu bulungi. Poloti batandikira ku miliyoni 4 okudda waggulu. Bwagala okulima n'okulunda jangu bakufunira ettaka okutali nkaayana. Essimu 0704 80 905 oba 0776 42 80 0 musanvu. Kakati Katonda nga sinagenda mbaka bw'abatuwuliriza onenyezza nnyo abeNRM, okuleeta aba RDC, okuleeta abajaati, okuleeta abantu abatali ba mu kitundu. Nabo bakunenyezza okuleeta abantu abatali mu kitundu kyo. Amannya g'omenyi ag'abameeya Walukagga, Mutebi Owekira, Akayemba Solo, aho bonna si baakawona. Kitegeeza mwenna mwabadde n'amagye amapangisa. Enya kwange kuli kukuba nti oli bwazze n'akola ebikolobero. Sirina mutawaana kwa kubeerawo kwa Minisita Balamu mu Kawempe North, kubanga NRM yabadde yeetabye mu kalulu. Omutawaana gwe guli kukuleeta eggaali, abavubuka bakawuula abajja ne batabangula emirembe. Eri ekibiina ky'ebyobufuzi ng'NUP bwe kireeta bammemba baakyo okubanga be bamu kubalabirira akalulu okulaba nti katambula bulungi, kasita baba nga tebamenya mateeka. Abantu b'ensi eno balina ebbeeta okugenda mu bitundu ewalala, wadde eyo ewatali eyo gye babeera. Naye omutawaana guli ku kutabangula emirembe. Weewali wokka omutawaana ssebo, weewali obuzibu. Naye nga mwenna mwali okujja ye bwe kiri ate ffe twaleesaani, ffe twaleese kitongole ki ekyabakwata mu muntu ne bakuba abalala. Abantu abajja abaffe tebakwatangako ku RDC bamegga bigo bateeka mu drone nga bo bwe baakola.
era oyo akyenyumirizaamu ng'alowooza nti nno ndio Nalukola tufunye we tumukwatira wazze mmeeya wa Lukagga obeera okoze ensobi. Mmeeya wa Lukagga talina muntu gwe yasoomoozezza wabula yaweereddwa mulimu ng'agumuwa ye Nalukola ng'amugamba nkuumiraako ku kalulu kange. Sekyo si wali kumenya mateeka naye ggwe bwe wazze n'ojja n'obululu obuteeke mu bokisi bwe wazze n'ojja n'agavubuka gatabangula emirembe awo we wakoze omutawaana. Nze nno ate njagala nakuwa ku magezi dokita. Nze ndowooza bwe nti NRM gavumenti yammwe yeetuleetedde ettutumu lino n'abantu okutwagala. Temusobola kutusangulawo bwe muto na lyanyi wabula muwe abantu obuweereza. Mulekeraawo okutulugunya abantu baffe be mututte mu nkomyo bamacete n'abalala abali eyo nga babavunaana lwakubanga bawagira Kyagulanyi. Ekyo kye kituwadde ettutumu. Bwe mutaabikomye bwe mutaawe buweereza abantu tujja kusigala nga tubatuula ku nfeete buli wamu. Bwe muba mulowooza nti lyanyi lye linaabawo obuwanguzi mumala biseera. Bosa Dennis agambye nkulisa kanso Nalukola akalulu naye mugambe nti yesibe ebbiri yaswazizza abakulu n'olwekyo mu 2026 bagenda muleetera tanka okumusiguukulula. Sserwadda Richard Machati yalaze bweraliikirivu nti emabega eyo abavunaanibwa egy'obutemu tebaweebwa kakalu ka kooti. Segirinya ne Sewanya ne baba mu akakalu ka kooti. Kakati wa pulezidenti agamba akalulu kabbiddwa NRM ewaabe abuuza osuubira okusimatuka mu kooti yaga nti obwo bwe bweraliikirivu bwe mu kiseera kino. Honorable Sewungu Joseph Gonzaga agambye nti gye yabadde akuuma ku polling station baakwata omu ku bavubuka baakawuula b'oyogeddeko ne bamutwala ku poliisi. Talabika mu poliisi aga nti mwegatteko munoonye omuntu oyo abula atya mu poliisi yagala omwegatteko. Awamu nno be baabadde nga bw'okwata ku kawuula bannansi abali awo mu Kawempe North baabadde nga bagamba lwaki bajja okututabangula tubalumbe ate ng'abakwata mundu bakuba bo. Okimanyi dokita nti n'abapoliisi baalugendeddemu abamu ab'amagye baabakubye emiggo ng'abapoliisi bagezaako okutaatira abantu abo baleme kweŋŋanga bululu bwaffe bwonoona. Ampuliriza essimu zaffe zakyakalemye za studio eno n'olwekyo weereza bubaka ku simu ku WhatsApp ya studio eno eri 0703 99 2 obubaka obujja okuyita. Henry Sekajja ali Matugga ganjagala kuyozaayoza omubaka omulonde Eriasi Nalukola ssebo abantu b'e Kawempe bakulinamu essuubi lingi nnyo. Weebale ssebo. Obubaka bwaweereza ono Haji Makolo Kavuma ganjozaayoza Nalukola olw'obuwambuzi bwe yatuusizza ku bannakawempe ne NUP. Haji weebale. Naye endabula NRM tekagitanda ne yeesogga kooti kuba tujja kuba tubawanguddeko omwandaawe. Otaddemu n'okutiisatiisa naye akalema basamuli abatali ba mu kitundu nga bakuuma emirembe tekirina mutawaana naye ekizibu kwe kuba nga NRM bwe yakoze nga batukuba n'ayozaayoza Nalukola. Faruku alindejja aganjozaayoza Nalukola naye ebibuuzo nina bingi ku kalulu. Poliisi yatugamba eriyungudde ba ofiisa ku ddaala lya ASP ku buli muluka abali ewambogo ne Kazangola. Sibitegedde ebisembyeyo naye kandabe munaffe omulala gambye atya ate essimu mugitabudde eya situdi buli omu aweereza. Magaye ye Hirale Masaka gaye tujja kubasobola ne tutegedde baani bw'otegeeza nti mujja kubasobola. Ono Sali Egayaza agaye nti weebale kanso kuswaza bakulu watuteereddewo levo ya 226. Ono Samuel Kato ali mpatta mukono aga naye nkulisa omubaka Nalukola naye musaba abeere ku sayidi y'abantu abayiirewo omubiri nga ye bwe baagumuyiiriddewo.
Kibiru Najibu ali mpigi agambye njozaiza council Nalukoola naye abeNRM tekyabalaba mu swala konna. Sanse Kisaabwa agambye nkuyozaayoza Honorable Nalukoola nagayina UP ku ntikko. No Ndungo Isaiah agambye nti ayozaayoza MP elect Nalukoola naga nti mbadde ngoberera nnyo campaign z'okuva wewandiisa. Konge Ismail again nkulamusiza muganda wange Honorable waffe yali munnamateeka waffe mu Wujja naga nti batukubye bulungi awamagezi ki okutaasa bannamawulire oba mu bigambo bye bannamawulire aboogeddeko omulundi gumu okuwuliriza bulungi wakiri mboogeddeko omulundi gumu naga wali munnamawulire waabwe mu Wujja munnamateeka wali munnamateeka waabwe naga mawulire ki gobawa. Rozio Tamale webale nnyo obubaka bwo bulabi webale kuwuliriza. Kakande Kabuye buuza Honorable Omulonde alayira ddi yagala kutegeera olwolayira tulinda gazeti alaba olunaku luluddewo. Dominique ali Bulenga Kikaaya ye ayozaayozeza ate bali abaatulugunya abawagizi be sitegedde oba kyategeeza oba ali mu sataya. omanyi ssebo nno n'ekiwundo bwe kiba nga kyesulise ate kirabanga ggwe yeesulise. Ampuliriza kanzijawo obubaka buno ate tukamu. Paka vile musatu Naivasha tegenda kubeera lwale bulaale naye no mujja ginyumiza kona abantu numirwe ebintu ng'ogenda kukola Naivasha okulinya ensozi tambulako mu Nairobi oyina light life yayo ogenda kukoza bwezo ono tambula ne Kenya Airways tujja kusalirako ebitundu 12 kuli 10 discount bw'okozesa promo code nabadde ndabyenja kola ki kwabaddeko bubiri before and after. Sebo ekiwundo kyesulika kyo ne kirabanga gwe yeesulise kati so oli ayozaayoza bali olw'okukuba kati simanyaawo ensi yaffe weeweereeri ayozaayozaa bali abakubye ekiboko yobuvunaanyizibwa bakutuukiriza bulungi kati awo nane bakubye mutebi banna cheka matematema na mutemetema eriwa yesala bali bakuba nze olaba bankuba eri mu nomination naye nakati wano mu BV wano waliwo payini okutama bwoti oba bw'oba osaala ogenda okuwuliranga bali bakuba waya bagikiikamu ng'ababega mbonga ababega bakuba 88 CBS FM. Kampuliriza tuli mu kitundu ekisembayo kya programu. Teacher Aziz ali Kabwami ayozaayeza Nalukoola aga nti ke kaseera nali mu kitegeere nti kyalina maanyi ng'obya Mike kyabakuza Masaka City siniye programu n'agamba yani Serunkume Katulaga mubaka b'ombulabi Kalanzi Tone ekireka bira mbuuza kanso nti abantu abalondeddwa mu ngeri eyo bwetyo naye ne batakolera bantu babalonze ekibiina kibakoledde ki
obubaka bungi sobola kumala simbadde sinnabalabako tutandikira mbadde sinnabalaba abalondeddwa bwe bato ekisooka omanyi dokita nange kino kyempitamu nkiyitamu mulundi gusooka nga bwe nkugambye nga tutandika wano nti nina okusoomoozebwa kwa amaanyi ovanga okukuva mu kalulu mu kifo ky'okujaguza nti muwangudde akalulu ng'osibisiza abantu 10 ogenda okuva mu kalulu ng'olina kugenda kunoonya ngeri ki banno gye bava mu makomera ne dereva wakyali mukomera eddala onoonya butya bwe bavaayo onoonya butya bw'ojjanjaba abakubiddwa obwenkaniddaawo kati ebintu ebiringa ebyo byewuunyisa mu nkola eya demokrasiya omuntu omu agambye nti nno tanka ze zigenda okujja zajja dda 226 bwe kinaabeera naye ekirimu nti amaanyi g'abantu bwe gabanga gazze sebo ne tanka tosobola singa tegabadde maanyi g'abantu nga katonda ge yayisirizaamu obuwanguzi buno tetwali bufunye basigadde banywevu kankubuulireko dokita DR forms ng'okugifuna eriko ebirangiriddwa ebivudde mu kulonda ku polling station ng'oli okugituusa ku kitebe ky'NUP akukusankukuse ekiseera kyatuuse ne tufuna amawulire kati bakitegedde nti DR forms ate kati zigenze ku kitebe kya NUP era netusala amagezi ngeri kyate gye tuzijjawaawo zisobole okutuuka ate mu Ttale Center sijja kubuulirako tutya kuba bajja kutuwulira n'omulundi omulala bayinza okwagala okutweŋŋanga so mu mbeera efaanana bw'etyo demokrasi aba agaanye okuziba obuzibi amaaso n'amatu g'abantu kuba mmwe bannamawulire muli matu n'amaaso katali kabbe bw'oba oli amagumba osuula mu mulyango lwaki toyagalawo bannamawulire bw'obanga okimanyi nti ddala tukola ddala lwaki bannamawulire waali batulugunyiza kale otulugunyiza ffe katate bannamawulire owa nsonga ki oyinayo gw'omanyi owa NUP eyakubye bannamawulire mpulira katemba kaakati ayitingana minisita gwe bayita Balamu waliwo akatambi akatambula ng'agamba nti nalukoola oyo okuleeta kw'amagye ago amayitirivu kwabadde kukuuma ye ng'ate ab'NUP bagenda mu nsabubi ekintu ekyewuunyisa tuba tetuzze mu katemba so dokita nze ndowooza nti bannansi basigale nga banywevu waliwo akweraliikiriddeko olwa kooti leka naawe kooti tesobola kunneeraliikiriza akyesigamiza ku byabasegirinya bw'osikidde olaba twawonye emizinga kati ate bw'ogamba kooti mu maaso g'omulamuzi omulamuzi bw'asala nga takoze bwenkanya tujulira ne tuwakanya byasaze nsuubira nti omulamuzi ajja kutuwa obudde ekyanya naffe twewozeeko singa banaaba batuwawaabidde ninda okulaba Hajati Nambi ng'awaaba omusango ng'agamba nti yali awangula akalulu ako nja kusooka nsekemu polling station ezasazibwamu zamufiiriza ate awo twali mukubye ennyo yalizeeyo eka n'ekizigiro bwe baba baloota bazuukuke batwenenyeze mangu kubanga tebasobola ate kutuwangula awo we tulaze bwe tuba tugenze mu mirembe era ffe twalowooza bakubira mu mirembe twalowooza kuleeta bigambo bya nsonga tumatize abantu batuwe bwe tuba tugenze awo tujja kumatiza omulamuzi ajja kutuwulira ajja kuzuula nga ffe batuufu kuba ffe abali ku luuyi olwa demokrasiya ku luuyi olw'obwenkanya mpozi era dokita nzikiriza mpeeyo akagambo ak'essuubi eri abantu baffe nti ebikolwa bino ebyobufuzi obwenkanu buno bwe budde muveeyo mujje tubirwanyisize wamu nga bannansi buli ayagala emirembe n'enfuga ennungi abantu bano buli gye bakoma okulwana bafaananamu seddume w'ente ali mu kateebe gy'akoma okulwana aveemu gy'akoma okweyongera akateebe okumunyweza buli nakyemalira gy'akoma okulwana nga akuba alumya abo abamuvuganya gy'akoma okweyolesa bwali omubi gy'akoma okufuna obukyawe ne bwe kityo obudde bwe buno eddoboozi ly'olyongereko oligatte ku gaffe tusobole okugamba bannaffe nti ekimala kimala tukooye efuga bbi twagala enfuga eya demokrasiya kuba bwe baali bajja bagamba baali balwanyisa okubba obululu
naye labayo obubbi bw'obululu ate bwe bakyabulina n'oluvannyuma lw'emyaka egigenda okuwera 40. Voter turnout bweyongera okubeera embi nga bwe yabadde ekawunti nga twolekera 2026 kitegeeza ki eri abaagala okujja NRM mu buyinza? Kitiisa.